Gwe Rubongoya. Storage. Kakati. Twakubuza ebibuzo bitinya tuli mu kulikodinga. Tetwagala kutawa ku muyimbi mugambo jjo tuvume. Biki ebigenda mu maaso mu nkambi y'omuyimbi wo? Bituufu oba muleka social media? SMX tunakola story ya Rema. SMX Rema da kituufu bamugobye. SMX Rema yanobye. SMX Dr. Mujja yayenze ku kikazi ekinyarwanda n'omukazi ebifaananyi ne tubifuna. Awo we tutuuse mu kutambuza omumwa, awo tutuuse mu kutambuza omugambo. Olw'ensonga omuwala gwe bagamba gwe yayenzeeko waali mbune ku mbaga ye y'omu ku baali abo abawerekeze okusinza ku bantu abamu abatambuza omugambo nti omukyala Munyarwanda neera kalungi ko kalungi mbu era ye yazze mu kifo kya Rema. Omwana n'akulagana bulungi nnyo Rema ng'apaakinze ebintu bye ali mu kubeera nga agenda. Naye ng'ebyo byonna bikolebwa Rema n'amakula tanavaayo kubeera nga atokomuka omugambo gwonna. Dr. Hamza Sebunya tanavaayo kubeera nga alinako kyayogera. Abamu ne batandika okureflectinga ku vidiyo obukadde obwa Rema n'amakula we yali ng'ayogera ku nsonga z'okuva owa Eddie Kenzo bo ne bazireflectinga Muniaza ali mu kwogerako kati mbu yavudde owa Dr. Hamza Sebunya. Ensonga ezo zonna kankutegeeza wano ku SMX Media nti bikyali byanjwanjwa tebiriiko mutwe n'amagulu okusinza ku bava mu kampi ya Rema n'amakula bagamba ogwo mugambo ogutokomoka eno ekintu kiri talatibu. Abantu abo babiri bakava mu vacation London bagenda London ne bamalayo actually tewannayitawo ndowooza na mwezi guwera mulamba nga bavudde ku vacation eyo. Nsuubira buli kimu kitambuzibwa ddala bulungi nnyo naye wali omukka tewabula muliro. Sooka owulire bu vidiyo bunene naye nga sinabeeranga mbukuteako kankusaba subscribinga ku SMX Media tujja kuba nga missing updates naddala nga zino. Wabula kinjagala otangaza abantu bambi temutambuza mawulire makyamu, temutambuza mawulire mafu. Ate ffe nga ffe we are not affected in any way. Mukitegere naye ate abantu kijja kubaako abantu bekikosa. Omuntu aine some people who are looking up to us. Oli ajja kutunulira ekintu ng'ekyo kibeere nga tekivuddeyo bulungi. Mukitegere nti ogezaako kukosa maybe nze oba ye but at the end of the day mulimu abantu abatajja kitwala bulungi. So tugezeeko nnyo okutambulira mu lusawo tukiyita symbiotic relationship nti bw'ofunamu nange nenkola ki nenfunamu kuba olulala ojjagaana okukola interview oba anything akitegere ate nga sisuubira nti kiyinza okugenda bulungi nammwe. So nsaba bannamawulire bonna abali eyo bambi tugezeeko okubeera polite not only to us but ne ku bantu ab'enjawulo. Atera okumpa olugamba abeera wa munda muli munda ayina ebintu byatisse naye kigambibwa mbu bayinza okutta Kenzo. Mujjukira eriiso Rema lye yakuba Kenzo nga bali ku kivulu ekivulu kyali kyani Rema we yajja ne Kenzo n'abeerawo ekyali ku Serena oba kyali kya Halima Namakula bannange ng'eriiso Rema lyakuba Kenzo labira ddala omukwano.
ekikwe nze nabudde mbu bayinza okudda atete mu bintu ozaamu baana mu kubanga luno lugambo Kenzo mbu ayinza okuddawo ne Rema towakana mbu bamiitinga bye bimu ku bigenda okumenyawo obuvumbo bwe ne gundi ne Sebunya ekiyombya Sebunya lwaki Rema all the time baba boogera ate kati oli Sebunya kye yakoze yafunye mmeketo mulala jjukira musiranga omuwala muto mu kyotala. She's very beautiful. Baby bw'omulabako buba mujjawe ozirika ekigwe